Kyewedde abaka Parliament 11 bayabulidde ekibiina ki DP ne begatta ku People Power ekisine kikutte omuliro gw'ebyobufuzi ensangi zino era gye byaggweredde ng'abafukidde ddala bannakibiina ki National Unity Platform abajjuvu. Bano bawezezza omuwendo gw'abaka Parliament 21 abakegatta ku kibiina kino mu bbanga lya wiiki 3 zokka bukya kigunjibwawo. In charge of Buganda region, Honorable Matthias Mpuuga. Kino kyayongedde okwoleka ebyobufuzi by'omuyaga bwe bibuutikidde eggwanga lino nga byongedde okukwamba enkola y'ebibiina n'ennono zaabyo ng'okulonda bwe kwalinga edda mu Uganda. Nazzi kuno ng'ebyobufuzi bitambulira nnyo ku nsonga z'ebibiina, eddiini n'obukulembeze bw'ensikirano, kyokka bannayuganda bino byonna baabidibya dda. Akati fakiti endala eya Buganda, kubanga njagala okutegeeza nti n'abatali Baganda wano ate Buganda bagyenyumirizaamu. Enkola y'omuggundu yaviira ddala ku Dr. Kawanga Ssemwogerere bwe yakwasa omuwabuzi bwe Alhaji Nasser Nteke Ssebaggala obuwagizi bwe, kyokka ono kye yawangala nabo ne budda ewa Kano Kizza Besigye era nno bannayuganda obuwagizi babumuwadde okumala emyaka 2 malamba. Kyokka Besigye walemeddwa okusomesa bannayuganda olutundu lw'okukyusa obukulembeze mu ddembe, kati obuwagizi balabika nga buzizza ku People Power n'omuyima waayo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enjawulo eno kati yoleka lwatu bw'otuuka ku kitabo kya People Power Kamwokya n'ekya FDC enajja Nankumbi, anti obuwagizi obwalinga ku FDC mu kiseera ky'okulonda bwakyuka dda. Ekyalinga ku FDC enajja Nankumbi kati kyadda Kamwokya, anti ng'oggyeko obuwagizi obungi obw'oyiwa eno n'abakuumaddembe bakyusa dda enkambi era abawanvu n'abampi kati babasanga Magere na Kamwokya. Olwaleero bwetuuka ku kitabo kya FDC enajja Nankumbi oyinza okulowooza nti maka ga muntu gwa bulijjo, anti eno kumpi teba bantu era yatuukayoko emyaka 5 egiyise ayinza obutakkiriza ng'atuuseeyo olwaleero. Emyaka 5 egiyise FDC yali ntabira y'ebyobufuzi mu ggwanga era nga yina ayagala okwesimbawo wano wasookera bamuwandeko eddusu olwagenda tabaale. Kikaba butuukidde olwaleero nga byakyuka dda ng'amaanyi gali Kamwokya oba ku kibiina ki NUP ekya Bobi Wine, ng'ekyewuunyisa nti abantu baggwera ku sayidi eri nga n'olwaleero mpawali nnyo wano. Naye abaffe embeera eno ddala eva ku ki era kyekireetawo embeera eno mu ggwanga. Olaba najja Nankumbi ky'obadde ombuuza tugiwadde amaanyi okumala ebbanga lya myaka 2, naye taleese kye yasooka kwogera, taleese enkyukakyuka ya muggundu mu bantu. Ekyokubiri, abantu baagala omukulembeze abawe essuubi. Otunula Kyagulanyi ne Besigye balina enjawulo. Omuntu azza atya? Minisita Kyagulanyi atobye n'ensi, ekimuluma alina ebimuluma byalaba kubanga abadde n'omuntu wa wansi okumala ekiseera azaaliddwa Kamwokya, akulidde Kamwokya. Amyuka omugezi wa FDC mu ggwanga John Kikonyogo agamba nti ebyobufuzi eby'omuyaga tebikomye kutta bibiina wabula bijja n'abantu kulonda okw'ensonga ne basigaza kimu kya kulwanyisa mukulembeze wa ggwanga aliko olwaleero. Nogezaho okumala obusinga obungi ng'obuli abantu bye mugenda okukola, abantu tebagala kuwuliriza, bagala ekintu ekiggwerawo amangu, bo bakole ki bakyuse gavumenti. Ku ssaawa eno kyekireese omutawaana. Tekyalina omu gw'oyagala kugulira nti kutuusa bali munene nkubulye fe FDC tunagenda mu gavumenti tujja kukola bweti ebyenjigiriza, tujja kukola bweti ebyobulamu. Ono akkiriza nti enkola n'ensonga ezaaleta Kano Kizza Besigye okuba ow'amaanyi tezaawukana nnyo n'ezo ezireesera Robert Kyagulanyi Ssentamu era akakasa nti kino kikosezza ebibiina bingi nga nekya FDC mw'okitwalidde. N'ekirala ekisinga obuzibu mu nsi mu Luzungu bakiyita managing success. Ekintu wekikwanguyira okulaba nga kitambula bulungi nnyo, fe abazannyi bakyesi bagaa nti olina okweraliikirira. Buli olaba muvu ngeri yange ennungi ennyo, sooka oteeka emikono emabega tokwata ku piisi yonna kugitambuza. Fe abadde mu bintu bino ebbanga eddene banafuta bafunako ekizodaasi y'abantu ono jjukira ekisumuluzo nga kyekikola buli wamu. Kyokka ye omuteesesi wa People Power Sulaiman Kidandala agamba nti enkola eno ey'omuggundu yafuuka enkola y'Abannayuganda kubanga eggwanga kati lyasigaza abantu babika 2 okuli abo abafugibwa n'abafuzi. Bw'otunula kati bannayuganda bonna ekisinga okubagatta kiri ekintu kimu, kukyusa bukulembeze kuva ku President Yoweri Museveni ogenda ku mukulembeze omulala. Kati ke katiba bannayuganda kwe basooka okuteekamu bakkiriza oba batambula naawe oba tebakyatambula naawe, era bwe balaba nga tokyatula bulungi mu katiba ako batandika okukola ki okwesikamu. Ono agamba n'enkola y'ebibiina enkadde yakoma dda kubanga kati bannayuganda baagira omuntu olw'ensonga ez'enjawulo.
bwe twali tuva ku Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere mu 1999 ogenda ku Kizza Besigye ensonga ze twawa zaali nti nno Dr. Kizza Besigye abadde mujaasi abadde musawo wa Mwami Museveni abadde mu gavumenti mu nnamagye kitegeeza nti asobola okuwangula President Museveni. So ensonga ezo mu ideological spectrum fena wozisanga naye olwokuba nti no ye politics waffe wa Africa bo abantu kwe babeera basinzidde okukola okusalawo nti katugoberera ono kubanga kati principle ya wano yeetolola ku kintu nti omuntu omu alemedde obuyinza abutuddemu. So bannayuganda bangwa nnyo okutula mu katiba akagamba ntwala kujjawo naakoze eki alemedde mu buyinza naye banga ye rallying point. Bwe tubuuzizza People Power kyegenda okukola n'obutatasubirira bannayuganda lye bakisaddemu olwaleero bano batanukudde bwe bati. Okusinziira bwevu zino zijja okusinziira ku ngeri gye babeera batunuuliddemu ebyobufuzi gye bitambulamu abakulembeze abali mu bibiina bino engeri gye bakolamu n'engeri gye batambuzaamu eggwanga kubasinzira okukola okusalawo. Sabbiiti ejja lindira ekitundu ekiddako nga bakugu bongera okuba ttooki mu nkola eno nawe gyeyinza okutuusa eggwanga mu byobufuzi. Robert Mwanje, BBS Terefayina, ageesigika mu ddiiro lyo.